n'ebirote bibi abalina emizimu actually waliwo n'omuntu omu oli musamize naye ondaba okuva olwaliro Yesu akukyalire ekitangaala light is greater than darkness. So buli ewali ekizikiza mu bizinesi yo omusana gwake, buli ewali siriimu omusana gwakewo, buli ewali endwadde omusana gwakewo. Ngenda basaba ne bwe toli mulokole, yita Yesu emirundi 3, gamba Yesu muyita ogwokubiri, call him another time. Katuulira kyogere oba sitaani yetuge kireekana emirundi 2 mu bagamba Katonda asinza Siitani amaanyi. Kiddemu ng'olina n'obusungu, kyogere mu luzungu gamba God is stronger than Satan. My God is stronger than Satan. Kati kuba engalo mu bbanga abalwadde muwone. You may have your seat. I want to welcome my brothers and sisters on NBS and to thank NBS TV for now a year plus a few months. Mr. Kalisa and your team, let's clap for you as the church. Because of you, we've reached many, and the online, YouTube, Facebook, Pastor Wilson Bugembe, and the entire team. Thank you so much. I mean, the social media team. People all over the world that are watching us. I want to tell you, God is stronger than Satan 1,000,000 times. Sitaani asobola okukwagula kubanga kappa. Naye Katonda mpologoma. Ngenda kudda waawo. Omanyi bw'ozimba enju yo kumpi n'elimbo. If you build your house near a graveyard, your mind might tell you that everyone is dying. Am I talking to you? Yet someone is going to a party. If you've lived in a desert for a long time, you might think it's not raining elsewhere. The Bible says in Luke 11:21, when a strong man fully armed guards his house, his goods are safe. But when a stronger man, the idea is strong versus stronger. We're not so often. Want to go? Luke 11:21. Timo, come with me. Want to go? When a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are in peace. Read with me. But when a stronger than he comes, he overcomes him, he takes from him all his armor in which he trusted and divides his goods. The idea is cancer is strong, God is stronger. Njagala engalo bazikubenga Sitaani afuluma mu kikakyo. Lekera ogamba mbu teri sente wuwo gye zitali. Lekera ogamba nti abantu nti abantu tebakyafuna visa wammwe ye watatonya nkuba. Lekera ogamba nti buli alwala afa. Bannange waliwo abawonna, waliwo abawangaala. Amawulire ku NBS ku ssaawa emu oba ku NTV oba ku BBS oba ku Bukedde oba ku CNN oba ku Al Jazeera oba ku Sky tebagatonda. They didn't create the news to tell you good news. Abawonye Katonda atuma bamalayika buli lunaku okuwonya abantu accident. Abawonye tojja balaba ku mawulire ku ssaawa 4 bagenda kulaga baafudde. Ani ali mu service eno? Naye nga bassebo ne bannyabo abantu bakyawona. Waliwo bangi abayise ku accident olunaku. Buli muntu lekanaga Katonda asinza Siitani amaanyi. Kyogere nnyo ne Katonda. Amawulire tebagatonda kubuulira baani bawonye. Amawulire bagacreatinga kubuulira batawonye. Mukyala wa Wilfred wuuyo yabadde afa kansa.
Mukama yamuwonyeza. Ekyo togenda kisanga ku mawulire. Ogenda kisanga mu mawulire amalungi. Njagala engalo zaawukane. Bw'olira n'abantu ng'ebyabwe byagaana. Katono omwana w'ono Shanita aliwa? Jangu. Shanita, gwe Shanita. Shanita wajja twata bana abaana bamulekwa abamu. Bana imukyalire ku Mase. Genda okyaleyo Mase schools, one of the best schools. Somero lya feri. Bana muyimba, waliwo kana kayimba, bombi buyimba. Ono twamufuna ayina emyaka emeka? Tajjukira. Twamufuna ayina emyaka 3. Taata we nga afudde. Maama we nga mulwadde. Kati atuuse P7. Kati bw'obeereyo ng'oli mulekwa. Ng'olowooza nti kakati maama kafudde, taata ebintu biganye, Sitaani asinza. Bannange ntegeeza ensi yonna, I'm making a special announcement. Ne bwe kibanga Sitaani, kino tesigenda kunyuma. Sitaani ne bwakufuukirafukira n'afuula ewuwo ewuwe, n'akumenya n'akugingontola, Katonda asobola okuyunga. Buli andaba nga owulira nti Sitaani w'amaanyi nnyo mu njuyo, nze nzize kugamba Katonda ewange w'amaanyi nnyo. Abantu bakyawangaala, abantu bakyasoma, Katonda asanga omuntu n'amuyoolayoola. Nzize kutegeeza abalina siriimu, Katonda asinza Sitaani amaanyi. Ntegeeza abalina amabanja, Katonda asinza Sitaani amaanyi. Ntegeeza abalina ebisiraani, Katonda asinza Sitaani amaanyi. Ntegeeza Sitaani bamenyeemenye, Katonda asinza Sitaani amaanyi. God is powerful, stronger. So don't fear strong. Fear stronger. Uganda police. Uganda police is strong. UPDF, talk to me, is stronger. UPDF is strong. US or Russian army. No gamba owa police, owa local defense nti police eze, owa local defense adduka. No gamba owa police nti UPDF eze, owa police adduka. No gamba owa UPDF nti amagye g'Amerika gatuuse. Kati the idea, ekizibu kyo kirina amaanyi. Era kapa esobola okukwagula. Alo? Sitaani kapa esobola okukwagula. Naye bw'ogamba kapa nti oli wano oli kwekalakaasa, naye empologomezze. Buli abadde atalina mukisa nga Sitaani yakumenyaamenya, yabba sente zo, yabba famire yo, I'm declaring Katonda akyasinza Sitaani amaanyi. God is stronger. Somebody say, my God is stronger. Zimukubira awulire. Katonda akyawonya. Katonda akyakola ebyalema abasawo. Abasamize ebyabalema Katonda wange akyabikola. Ebyalema abasawo abazungu n'abaganda Katonda abisobola. Ebyalema mu famire yo, wano waliwo omuntu atudde olowooza Sitaani w'amaanyi, omanyi bw'oziika ennyo weerabira nti waliyo okuzuukira, weerabira nti waliyo embaga. Sente bwe zikubula ennyo olowooza waliwo oli yagamba munne nti abasajja bufumbo bwonna tekyali, abasajja bonna benzi. Teri musajja tekyali basajja. Nyina pasita gwe nasanga ng'agamba abantu pray, abaami bammwe bonna babasiba bali luzira, era wange yali oluzira. Sitaani eyagala akulowooza esenti yafuga nti Katonda ye kondakita, kyokka nga ne ku bbaasi taliiko.
nsumulula amaanyi ga Katonda gayite ku Facebook, ku YouTube. Nsumulula amaanyi ga Katonda. Mukazi gwe Katonda akyajja abantu mu nnaku. Katonda akyasangula amaziga. Katonda asinza Sitaani. Kyogere emirundi 7. Katonda asinza Sitaani amaanyi. Kiddemwera, Katonda asinza Sitaani amaanyi. Buli bw'okyogera owona. Katonda asinza Sitaani kiza mu Luzungu. God is stronger than Satan. God is stronger than Satan. God is stronger than Satan. God is stronger than your pain. God is stronger than your demons. God is stronger than all witch doctors. Njagala kwebaza. I want to say thank you. Bannange tenti gye tulimu ekaddiye. This tent where we are is worn out. Ngenda basabira essaala ate egenda bakwata. I'll pray Wanika for omukono. prayer that shall come true. Raise up your hand. Nsaba Katonda nammwe ababuze otulo. I pray that Nga the nange Lord bw'atumbuzizza. will render you sleepless like he has done to me Paka nga tuserese ekkanisa eno. until we have roofed his house. Gamba amiina. Say amen. Ndi mu kunoonya abantu 100 I am on a search for 100 people. nga musobola okujja ku breakfast nga 27 People March. that can come for the breakfast here on the 27th of March. Naye abantu 100 njagala abantu nga basobola okutoola ku Katonda ky'abawadde ne bawaayo miliyoni ki? I'm looking for 100 people that can give God 1 million from what God has given them. Ennaku zino ndi na mutembeeyi ntambeeya kaadi za breakfast. I am now hawking cards for Hey. the invitation to the breakfast. Honorable Tim Lwanga yatukubidde n'atuwaayo miliyoni. Honorable Tim Luanga called and gave us 1 million. Jo nagenze wa CEO Uganda Tourism Board Auntie Lily. Yesterday I went to the CEO of Tembe Uganda ya Tourism kadi. Board Eh? taking cards. Ye CEO ye director omukulu Is the CEO. Executive Professor Director. Semakula yatutte ne bangulako kaadi 3 omukyala Auntie Lily n'asasula cash. They bought 3 cards. Yagajja kujja. They will be coming. Bannange nammwe abali wano nammwe abali ebweru. And to all of you that are here and those of you watching us from wherever you are, Gamba we namba ya Akayo. Kubira Judith Akayo. Olaba ne Mama Fina yatukubira n'atuwayo miliyoni. Kitegeeza yaliko ng'asaba. call Judith Akayo because Mama Fina has also given us 1 million. Ate buli annenya okuba mukwano gwa Mama Fina, Yesu yali mukwano gwani? Ate nezo sente za government. Judith Akayo. Enamba ya Judith Akayo eri 0782 32 85 30 oba 0701 26 48 35 oba Opportunity Bank etwaguddewo account for the roof. Enamba account eri 120 391 70 1111. Olaba nyimiriza enjiri nsooke bannange tusula mu mayumba amalungi naye ng'ennyumba ya Mukama etonnya. We sleep in nice houses, but see So how the house call of the Judith Lord is. Akayo. Kubira Judith Akayo. Omugambe bw'oba oli Canada oli mu America oli Sweden oli Dubai mugambe maama wange ajja kujja ku breakfast oba taata wange ajja kujja oba oli wano oba gamba sijja kujja naye sente ziizo musimbe ennyumba ya Mukama. Abamu tebaagala basoma mannya era tetujja basoma naye bannange mukubire abantu already abatukubidde ne bagamba nja kubayamba I want us nammwe to clap our ab'enansa. hands for the people that have called and are willing to help. God bless you. Please call Judith. Kubira Judith. 0782 32 85 30. It's even on WhatsApp. Or 0701 26 48 35. Or Opportunity Bank 120 391 70 1111. That's the worship house names. Kakati. Mpulira mu nda yange I feel on my inside nga waliwo abantu nga Katonda ajja kwogera nammwe otuwe $3 there are miliyoni people emu. God is Please. speaking to you to help Ne us wano with wennyini wandiba so much waliwo that aliwo. you can give. And there could be someone here present. Ng'ogamba pasita bampandiike ndaba March wabulayo emyezi 2. You are Ani oyo? able to by March Wandiika ogaye 27th, pasita bampandiike nja bring kujja. 1 million. You could raise your hand. We shall write your Ee name neetaagayo omuzira kisa. Yimirira mumukubire mu ngalo. right there. Thank you my very brother. much. Bagenda kuwandiika. My sister please stand up. Mubankubireko mu ngalo. Is there Let's another? appreciate them. Is there another? Thank you my brother. Is there any other? You say, Pastor, I can afford $1 million. I can give it to church.
wasobola okuwaayo miliyoni eri church. abadde yeetakula naye sitaani eno time teweetakula wadde. Waliwo omulala yenna please? Do we have any other person that Oliwo oli mumukubire mu ngalo. God bless you. Kale oli mukodo towaayo tokubira n'abawaayo ngalo. Wow. Kale bane mbabuulire service eno In this service, mpulira nga buli muntu sitaani gw'abadde yamenyaamenya yayuzaayuza Katonda akuviireyo ng'enjuba ku makya. feel that if the devil had broken you and suppressed you, the Lord will come through for you like the sun. Bayibuli egamba mu Matayo nti totyanga oyatta omubiri That never fear him that kills the body, naye tya oyo atta omubiri n'omwoyo but fear him that can kill the flesh and kill the spirit. n'agusuula mu geyeena. He can take it to hell. Soma nange gamba and do not fear Kale totyanga oyo those who kill the body but can kill. Do not fear those who kill the body but can kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body. We can kubulire buli kyotya waggulu waliwo ekikisinga. whatever you're scared of, there is someone above it. Arsenal y'amaanyi naye Arsenal Man is so U. powerful, but if you talk about Man U, Arsenal will hide. Abaseno banzise. Tenyiiga. Oli obedda tayogera naye bwe kituse ku Man U ali active. Va ku Man U. Va ku Arsenal. Nsaba mu linnya Yesu mwanike emikono. I pray as you lift up your hands. Bw'oba ng'ewammwe tebawangaala If you know, waliyo gye bawangaala kati nangirira okufa kukomaawo otandika nze Mukama mpulira ennaku zino yampita kusabira bantu oyite ewammwe bwe batayita ozite ewammwe bwe batayita. May the Lord is stronger hand. omukono gwa Katonda ogw'amaanyi gukuyisa abalala we batayita. Bannange wabeerewo agamba God is stronger. Somebody shout, God is stronger. Okumanya Katonda Asinga Siitani Amannyi bw'oba tolabangako awona waliyo abawona. People get healed at the power Waliyo of God. abawona. People get healed. Si buli alwala nti afa. Whoever gets sick dies. Waliwo abalwadde ne bakomayo naye Mukama n'amuzza. Gwe kankunnyonnyole by'otajja sanga ku CNN oba ku BBC oba ku Al Jazeera oba ku mawulire g'e Uganda ogenda mawulire kugasanga mu Bayibuli. Abantu bawona, abantu bawangaala, abantu bawona. The news you can't find on your TV is the news in the Bible. People are Welcome healed. my pastor. God is still stronger. Katonda akyali w'amaanyi okusinga Sitaani. This is my friend from Finland. Welcome Pastor Atto, everybody. Mukwano gwa You're welcome. Ato kuva Finland. Nsanyusa okulaba. Katonda akyawonya. God still heals. Bw'oba tolabanga kabaka. If you have never seen a king, If you've never met the king, oba tosinkananga kabaka, don't tell people there is no king. togambanga bantu nti kabaka taliiyo. Some people have met him and shook his hand. Waliwo abaali bamusinkanye ne bamukwatako ne mu ngalo. Bw'oba tokwatanga ku miliyoni 100. If you've never had 100 million as your own, Lekera ogamba abantu nti teziriiyo. stop telling people millions do not exist. Bayibuli kyeva egamba mu Amos 4:7 That's why Amos 4:7 says nti mu kibuga ekimu nagaanayo enkuba that in one city I withheld rain, naye mu kibuga ekirala ne watonnya enkuba. and to another I allowed rain. Ewammwe ye wali okuziika waliwo ewali embaga. In your Kati family, nsaba enkuba ey'embaga etonnyeko mu nnyumba Now I yammwe. pray that the rain of weddings will come to your house too. Atategeera kye mbulira mbuulira omuntu atakyakkiririza mu byamagero. Bannange ebyamagero bikyaliyo ne Katonda akyabikola. Bwe era nsabye owanike emikono mu nnyumba yo. Katonda kolera ebyamagero. Katonda kolera ebyewuunyo. Katonda kolera ebyalema abasawo. Katonda awonya sirimu. Katonda awonya kansa. Waliwo ekintu kimu. There is something. Anti oli yadda nnyombesa okuba mukwano gwa Mama Fina yantabudde naye kankyogere Mama Fina tanyigira. Twali ne Abu We were with Abu, wa Super the super radio ku presenter, mbaga ya Rema. at Rema's wedding. Mama Fina n'akola joke n'agamba Abu kyaze Mama Fina sembera told Abu, n'amugamba he told him, she told ono ye him, pastor wange. this one is my pastor. Ne nsanyuka And I was very happy. kochi Abu And Abu said in return, pastor togeza n'oŋŋamba nti nange ono ye musamize I don't wange. want you, pastor, to tell me she is my sorcerer. Mama Fina
n'akyukirawo n'agamba mutabani And tokiddangamu. Mama Fina turned to Abu and told him, never say that again. Abo abaana nakyala mu kyaki yaabwe balina omuliro n'amaanyi Because when I tebanneeta. visited their church is on fire. There is fire in Njogera nga their ntya church. Katonda. Kitegeeza ne Mama Fina buli ajja wano yawulira omuliro ogwokya, yawulira Katonda. She felt, Ate she experienced God ate here. Mama Fina ajja kulokoka. And Mama Fina will one day Ogwo get saved. omutima omulungi gubulako Yesu yekka, Yesu yekka. The big heart she has only needs Mwe Jesus. Katonda akyalokola abasamize, Katonda akyasonyiwa ebibi, Katonda akyawonya. Nzize kujjukiza oba ewammwe waliyo okuziika, waliyo ewali embaga, ebintu bikyuke. Yobu kye yava agamba. And that's why Job said, Yobu kye yava agamba. that's why Job said, Ti ayi Mukama, oh Lord, nakuwuliranga walala. I heard you from different places. Nakuwuliranga, Yobu anamubbira olwokutaano, nakuwuliranga I ewalala. have heard of you by the hearing of Naye my kati ear. nkulabyeko But n'amaaso I gange. have now seen you with my very Kye own eyes. nkusabira ki kino? Now this is what I pray for you. Bw'oba tomanyiyo yawangaaza bufumbo, oyinza olowooza obufumbo bwonna tebuwangaala. Bw'oba tomanyiyo yava mu nnaku, oyinza olowooza ennaku tewona. Bw'oba tomanyiyo yawona siriimu, oyinza okugamba siriimu tawona. Bw'oba tomanyiyo obufumbo bwaddawo, oyinza okugamba obufumbo tebuddawo. Naye bassebo, ewuwo ye watali mukisa, waliyo gye guli. Ewo ye watali mukisa. Kati wanika emikono. Katonda Asinga Siitani Amannyi. Ebintu bitandika okukyuka, ebintu bitandika okukomawo, ebitandika okugaggawala. Katonda asobola okukola ebyalema abasawo. Jangu mwanange, The jangu. Lord can do Jangu. those things that the doctors could not Uli do. sister wange alina ensonyi, mbukuweera obujulizi. Maama we Her mother ne taata we and the father baayawukana emyaka 2 emabega. separated 20 years ago. Katonda n'abakolera ebirungi, oyo omwana n'azimbira maama ennyumba, ebintu The ne Lord biddawo, blessed. ne taata n'agamba bannange obusungu bwaki. Build After a mother 20 house years okumala emyaka 2 obufumbo bupya. nga tebakyali bonna. Now their marriage is restored. Buli gw'olaba ng'agamba abantu tebawona, manya yazimba kumpi ne limbo. Naye bw'obe va mu limbo, va mu maziga, amaziga gakala. Kireya jangu jangu. Buli muntu kuba engalo ng'obokkiriza nti Katonda Asinga Siitani Amannyi. Everybody clap your hands if you believe God is stronger than the devil. That's seconds. Ono y'omu ku baana bensuubira nti agenda kubawa amaanyi nnyo wano nga bajjaasi, naye mu administration ne mu leadership. Kakireya katunuuliza amaaso. Mwategese ki? On Saturday tulinawo olukungaana lw'abavubuka, teens and youth. Mujja kubeera wane no ku church. Ogenda kubeerawo service yaffe. Muna tubaaniriza. Nga mwebaza Because that day it will be, the following day will be Valentine's, so we'll be having care moments. saawa mmeka? From 4 to 7. So abavubuka mwenna babayise wano ku Saturday saawa 10 Kumi paka emu. Waliwo ki? Wagambye abasooka 10 mubawa? abasooka 10 tugenda bawa ice cream obwobwereere just to enjoy and have fun with your friends. So mu celebrating a Valentine's naye ku Saturday. Yes, please. Kuba Valentine ya Sunday. Yes, please. Buli muvubuka jangu. Ndoza kyekyo. Yes, sir. Wetuulire Mukama akuwa omusajja omuwanvu. Muwanike emikono. By the way, abafumbo mwenna nga 2 Febu mbayita wano. Mukama yangambye yita buli mufumbo, ngenda kusabira ebintu bibiri. Buli sitaani kyakola mu nnyumba yo kife, ate buli Mukama kyakola mu nnyumba yo kirame. Buli married Mukama yangambye. Kale wanika emikono. Nangirira Katonda amaanyi ge gayite mu TV eno, gayite mu simu eno, gawangule sitaani. Buli alowooza nti ebyamagero tebikyaliyo, ebyamagero bikyaliyo. Abantu bakyawona, abantu bakyawangaala, abantu bakyasumululwa. Katonda asangula amaziga. Katonda akola ebyalema abalogo. Katonda akola ebyalema abasawo. Katonda Asinga Siitani Amannyi. Buli ali ku TV eno nga toyina mukisa, ebintu biganye, twala omukisa. Mukubire Yesu engalo abali ku NBS. Tusigale ku Facebook dakiika endala 10. Kubira Yesu engalo mu Your bbanga. hands to Jesus. Buli muntu gamba naye bamugeye Katonda. Everybody tell your neighbor that God, Gwe okimanyi bweba tulabangako omuntu yawona bwenzi, olowooza bwenzi tebuwona. if you've never seen anybody healed of fornication, you don't believe it can be. Wazimba ku limbo. That's because you built near to the cemetery, perhaps. Senguka.
You need to shift. linnyako olusozi olengere ebifa ewala. You need to be lifted so you can see afar off. Abantu bakyasenguka People still shift. ng'ate tavudde wabi walungi genda wabi. Not for demotions, Lwakuba gwe bambi engeri gy'oli nti obeera mu ddungu but because your world is a desert, gy'obeera teri byamagero. you don't see miracles in your world. Osenguka kuva mu ya 10 n'ogenda mu y'ebiri. When you shift backwards. You only decrease. Ne mukwano gw'omulala naye yasenguka okuva mu y'abiri n'agenda mu y'esatu. Even your friends keep the demotions from Waliyo abasenguka better to worse. People, nga bava mu bupangisa some people shift from nga bagenda mu maka gaabwe. to landlordship. Kyova olaba Danyeri. That's why Daniel, Gamba Danyeri. everybody said Bw'olaba Daniel. atayogera manya muzibuzibu kuva waabwe. Okay, Daniel. Say Daniel. Gwe okimanyi nti Danyeri empologoma tezaamulya. Daniel was not eaten by the lions. Mukyala mukisa, empologoma Katonda akyazikwata Hungry emimwa. lions, God can still shut their mouth. This guy is one of my best miracles. Guys, clap for my brother. You'll hear from him soon. He's here from Finland to visit me. Who am I? Thank you. Finland kujja nkyalireko. Twamukimyeko airport ekiro ngambira kwiranye nti abazungu bakyakyalira abantu. Gwe buli akukyalira ava mu kyalo ate nga azze n'okubikira naye waliwo abazze nga bazze tukuyambye tutya tukoze tutya. Miracles still happen. Ebyamagero bikyabaawo. Daniel, I can see Wilfred's son ndaba mutabani wa Wilfred saying, Daddy, ng'agamba taata, explain this to me. kino kinnyonnyonyole. Why didn't the lions eat Daniel? Empologoma zino olowooza lwaki tezaalya Daniel? And yet his enemies, the lions, crushed them. Ate ng'abalabe b'empologoma tezaabalinda na kutonnya ku ttaka. I can hear Wilfred say, Mpulira ng'amuddamu, the God of Daniel Katonda wa Danyeri was able yasobola to shut okuziba the lion's mouth. obumwa bw'empologoma. But his enemies' God, Naye abalabe be, their God, Katonda waabwe was weak. yali munafu. Daddy, Taata, how come kaakati kijja the kitya fire didn't burn Meshach, Abednego, and nti Shadrach? omuliro tegwayokya day? Abawule babeera bapapa. The reverends are always rushing to go to some other place for burial. Buli kaseera baba twetondera bannange They are always munatusonyiwa. saying sorry. Omanyi ne omukulu Semwanga baafudde. You Omanyi see, ne we have to officiate the burial in the other place. omulambo gw'e Kampala eno gye tubuuliza ku boda boda olina okwawula. You have to tell the distinction about the dead you're going to bury. Nje baliko bassewo tugenda kuziika ani yennyini We are going to bury, and they will ask which one exactly are you going to bury? The ow'omuliro one that died of the fire, or ekyalo tekuba mbaga there is no wedding? kati abo bakakasa nti So now, waliyo to the embaga. people of that village to believe that some people are celebrating somewhere. Omuntu omu nga baamumenyamenya ne bakwano be bonna bafumbo baanoba oyo okumugamba nti waliyo omusajja ng'akwagala nga bw'oli oyo omukuba miggo kubanga bakamukwana basatu ate bonna bamuyiwa ate bamukozesa ne bamusuula. Waliwo n'omuwala atakkiriza nti waliwo omusajja ayinza okukukwana paka ku mbaga nga teyebase naawe takyakikkiriza alowooza abasajja bonna baggwagwa. Waliwo omuntu atakkiriza era ategeeza abantu bonna ti teri musajja ategeera teri awangaala kubanga abadde mu ddungu etali nkuba abadde mu bulamu obw'ennaku ne sisita we yanoba ne bulaaza we yawasa naye yanoba ate mukulu we yali afumbiddwa ate bbaawe amukuba kwegamba obulamu bwe bwonna buli mu ddungu kulimbo oyo mugamba nti someone can love you and treasure you as a flower bambi oyo agamba no kwegamba sitaani amugambye nti ye yafuga kati nze mukama yangambye nkujjukize nti katonda yali ku stage katonda yafuga. Now the Lord has told me to remind you that God is still in control and He is ebiwundu stronger. bikala All the wounds can be healed. ebiwundu The bikala wounds can heal. omwenge guwona. You can be healed of alcoholism. Otegeeza omuntu nti omuntu asobola okuva ku mwenge omuntu asobola okuva ku bwenzi n'alonda ogwo. Convincing somebody that you can forsake a habit. Tomunenya abamuliraanye bonna benzi.
Everybody around them is a fornicator. taata we ayina abaana bakuzidde wamu The ono father mwana wa muganda we has different bagenda okisula nga children. wuwe wa taata From different women. takkiriza He never allows. He will Abeera mu never ddungu. accept because they live in the tetonyankuba desert. nyina mukwano gwange omu I sijja have a mwogera friend of linnya mine. sijja mwogera linnya olw'ebizibu yajja nankuba akaama A friend of mine came and told me a secret. n'agamba abaninanye bonna tebajja kukkiriza He whispered to me and said, all the people around me will not believe. ebiseera ebyo nali sinnamanya nti agenda kutandika kwesimba ku bakulu Those were days that I did not know he would even come up and do something. naye oyinza okikkiriza nti navudde ku mwenge mpezezza omwaka nga mmaze omwenge nga mmaze yaŋŋamba omwenge ne oba nenja mpezezza omwaka He told me n'agamba it's now a year without gwe weka drugs, gwajja okikkiriza not alcohol. Only you will believe it. kubanga abamuliranye bonna Because tebalabanga ava ku njaga The people around him could not believe ne he leero could abantu baga possess the drugs. bassebo ne bannyabo kati obeeyo example ndeese yaki mbadde ŋŋamba I'm trying to say nti omuntu asobola okuleka ebibi that a person can forsake sin. eyagendanga mu ssabo eyagendanga ng'asula mu ndongo wano abatudde wano nga wasulanga mu ndongo muli bameka nga wasulanga oti So many of you used to spend nights in bars and clubs. kumakyakirira mwenda The entire ovaayo night. oti And you live naye very kati tired. ebigere bikeera mu kyaki But abantu now, bakyuka you wake up to go to church. That is an evidence that people can change. osobola okuwona obwenzi n'owasa omukazi omu oba mukyalo omu n'omukuuma n'onywera katonda asinza Siitani amaanyi God is osobola stronger okuva than ku the mwenge osobola You can stop the osobola drugs. katonda nga ye You can mubeezi stop alcohol with the help of God. waliwo ekigambo jjajja wange kye yasabanga buli ssaala nakitegeera nkuze There is a word that my granny used to mention in her prayers that I just got to understand. buli ssaala yagimalanga bw'ati This is how she used to end her prayers. tusabye bino byonna okuyita mu linnya lya yesu kristo mukama waffe nga ffe tukizanyiramu tukimalayo naye omuyinza bwa buli kintu tulye And we used to complete in the name of Jesus, who is able to do everything. essaala ye jjajja yaggwanga bw'etyo kati olw'okubanga That is how she used to pray. And because we were used, asooka n'ateeka wali emmere she would serve the food, open the bowels of food n'ekinyoobwa kya bokisi with a nice sauce. mwenna ne mutuula You all wait. omukazi oli yanjigiriza yesu She taught me Jesus. muba mutudde nga mwenna we muwulira As you all nga waiting tetunnajjula eagerly to buli omu eat, tegeka essowaani yo she would go before we katusomeko serve ku the food. yusufu I want us to study about Joseph. kati ono onalebo wuuno jangu wano Right yawangudde abavubuka ye youth mp kati She's the honorable youth. mukubire onalebo wange mu ngalo Clap your buli atakubye engalo abantu bakyawangula jangu wano we want to congratulate this young girl mujjukira nga tusabira agi wano agi wawangudde Yamusumba. wayiseemu Yes, sir. webaze yesu tokaaba Sijakaaba. Mbalamusiza mwenna abooluganda. Mukama yeebazibwe. I greet you all in the name of Jesus. Neebaza Mukama Katonda. I bless the name of the Lord Neebaza Mukama Katonda kubanga the Lord yampanguzizza. because Ye he gave yekka me ye the victory. yampanguzizza. Him alone gave me the victory. wali oliranyeko omuntu nga eby'ennaku takaaba eby'essanyu takuba ngalo kati awo tuwadde tuwebaza katonda bannange hey! Glory to God. wawangudde Yamusumba. kati wawangudde ki Nawangudde okukiikirira abavubuka ba Buganda mu Parliament. mu central Buganda Region, Central Region. kati oli honalebo Ndi. this girl is hard working omwana ono amaze emyaka singa 3 Ebiringa kitundu esatu. ng'atambula uganda yonna anoonya bululu eyo njiri nayo nja giddira gye bayita abanafu wawangudde n'obululu bumeka 780.
eyakuzeeko n'awangula n'ameka 85. kati oyagala kubira ani engalo mugole emikono tujja I will bring you back because gwe bujulizi obwokya kati You have to give us gwe bujulizi Amina. obwokya yimirira tukusabire mugolole emikono this testimony here. katonda buli muntu kyogera omulundi guga nti katonda akusookeyo May the Lord God go before you. kiwedde kati ngambira kwiranye nti bw'olaba eyawangudde owulira otya How do you feel when you see a victor? In kati your abamu ku ffe gye tubeera buli gwe tumanyi yaggwa midst? So now to us, kati okugamba oyo nti abantu bawangula teweetaaga abantu bangi weetaagayo omu weesibe kwoyogamye naye katonda abantu bakyawona abantu bakyafumbirwa abamu ku mmwe togenda na ku mbaga some of you no longer attend weddings. ne bogenda ku mbaga oba oyomba buyombi mulabe n'omugole yeekoza ki You attend twakalaba weddings complaining. teyanyumye bw'olaba abazimbye ennyumba waggulu ku lusozi ngoga wa babbi sente za gavumenti ezo babbi nfo kyogomba omwana wokola nnyo katonda ajja tuyamba abo bonna babbi baasaddaaka abaana gwe wali okimanyi kammale n'ekino This is how we want to end today. omanyi nti waliyo abantu nga ye buli kirungi akiwa sitaani Do you know that there are people who accredit everything good to the devil? Yeah. bannange babugembe abo mukama abasetudde ennyanja bagenda mu nnyanja When we talk about anybody that succeeded in life, they say that one is the devil's servant. bannange gundi ayimba kamiliyoni ayimba abo bonna All those kwegamba serve gwe the devil. kwegamba gwe buli kirungi bayibuli egamba eta bayibuli si egamba nti buli kirungi kiva eri Bible katonda says everything good comes from God. bannange erengera omusajja emmotoka gyavuga totunulayo babbi Look at someone's nice car, and when you look at it, you think they stole someone. sitaani kwegamba kati ye katonda yakola ki So what does God do? He does the small things. katonda ye kati yawa emirimu ennyaanya n'obutungulu He now yasigaza bino bya kwegamba ye katonda kati katonda yakola ebya sitaani sitaani yakola ebya katonda kubanga buli asituse ne bagamba nange lengera kampani bwetuse abo bonna bagenda andawoota ate ekikwasa ennaku nga n'abamu ku boogera ebyo mbu balokole waliwo oli yakola akatambi ne katambula ate pasito okimanyi interpret and you realize, Pastor, okimanyi nti waliyo abantu abamu nga banyumirwa nnyo okuwulira ebiva ewa sitaani there are people who enjoy listening to what comes from the devil most okusinga ebiva ewa katonda than they can bear. omuntu omu najjawo nabaga mukama yeebazibwe If somebody came here and said, praise the Lord, namaze ennaku 3 mu bayibuli I spent 3 days in the Bible, era kambabwire katonda kyagamba and I want to tell you what God is saying. netumugaa kale yimirira awo We tell him to stand and wait. omulala naga mukama yeebazibwe And then someone else says, nze abooluganda nafa ne ŋŋendako ewa sitaani I died and spent days with the devil. ne tubeera ne tumulaba And we saw Satan. ne tubuuza ekibiina ani abaasooka And if we wanted to ask who should ono wa tell us to katonda tell the story, buli muntu agamba oli atubuulireko maama everybody will want to listen to the one that spent days with Satan. saagala kumanya sitaani waliwo oli yankubira bugembe jangu wano omusajja yabadde ne sitaani era sitaani ayina ebintu byagala okukola jangu wano tuli ku serena konze kati mukama bwansanga nga ŋŋenda ku serena okuwulira sitaani I byagala wanted to know, kuva dda sitaani tanjagala yesu yanjagala Jesus loves me. I don't need to know what the plans of the devil are for me. I had my uncle, the last statement, my uncle. Ninakojja wange. I worked for him when I was younger, Namukoleranga ng'akyali muto. but I admired him. Naye nga mwegomba. Every day in the morning, Nga buli lunaku ku makya some guy comes with newspapers for him. wabaawo ajja ewuwe n'amuleetera amawulire. Monitor, Bukedde, New Vision, Observer. He doesn't do anything Nga takola kintu kirala kyonna. before reading the Nga papers. talabye bifulumidde mu mawulire. I said one day, Ngamba lujja kukya, I will grow, nja kukula, have my office,
and be like my uncle. mbeere nga kojja. Every morning, Buli lunaku ku makya mumubuuza tabaddamu. if you greeted he will not respond. Good morning, uncle. How are you? Anko wasize otya? Gye tuli muli mutya? So koleke mwendi mawulire gano. Pastor is here. God. In the news. Ensonga lwaki abakazi beesibye ku Bugembe? Ani aleese gano? The different reasons why women chase after Pastor Bugembe. Agaleese oli mugezi nnyo mu opposite. Munnange nga nkula So I also grew up. nina ekirooto kufaanana uncle. I had a dream of becoming like my uncle. So nga nfuna omuvubuka wali buli ku makya agakeeza wano. So I got someone that can bring for me news in Naye the morning every day. ebintu nga tebabimanyiire era oba olaba mu bifaananyi. See, if you're not used to these things, you'll only look at the pictures and go on. Anna. Si mutima mubi ensonga lwaki nagakendeeza The reason why I reduced on ogakeererako ngasoma naye the ogakeererako. news first thing in the morning, Guno gwe mutwe. the headline goes, Bataano bafu. at least 5 people are dead. Ataawa. Very sick Ani to the ataawa? point of death. So you want to know. Omutwe bwe mmye The head was cut off. ayidde. He's been burnt up Ku makya in the morning. singa obeera bw'otyo buli lunaku Just imagine if you wake up and your day is always like that, receiving headlines from the papers. amawulire amalungi gali muno. The good news is in the word of God. Muno The good news is Saala ow'emyaka 9 asobola ozaala. Sarah, who is 90 years old, Peetero asobola otambulira ku mazzi. Peter can walk on water. Danyeri yavuddeyo mu bunnya bw'empologoma. Daniel survived the lion. You must also balance and wake up with the good news in the word of God if you are to conquer this generation. I tell you. Katonda Asinga Siitani Amannyi. God is stronger than Satan. Olidde Melissa? Katonda Asinga Siitani God is Amannyi. stronger than Satan. Naye bw'oba wazimba ku limbo But if your house is near the cemetery, ogenda lowooza buli omu ali mu kufa. you will think everybody is dying out there. Ekisembayo ekinnumira ddala Lastly, the one thing that hurts me a lot, bannyima visa egenda mu America I was denied a visa to the US n'egenda ewammwe Irvine London. and another visa that goes to London. Bannyima visa n'ebemmanyi bonna. I was denied with my whole company. Era lumu nagamba abazungu And one day I told the white, ennyonyi zino baleeta zaaki nga zigenda nkalu? why do you bring these aeroplanes when you want them to fly empty? Nga nze sina gwe mmanyi gwe baali bawadde visa buli omu baamumma ey'Amerika. I always used to think everybody is denied the visa to the US. Tulina lwe twasiiba ne tugamba tetugenze gisaba tugenze gikima. One time we fasted and prayed and believed that we are going to pick it, not to ask for it. Bammaffe visa. And we were denied that time as well. Kali ak'e London baatekawo n'ekigambo nti bwe tukuwa results zo tozibikkulira wano. And at the British embassy, they tell you if we give you the results, don't open the passport. Please don't open your envelope from here. Ku Kulwaki abantu baazirikanga. Because people used to collapse after the news. Waliwo omu omusajja twali naye oba tasoma bagamba tobikkulira awo yabikkulira awo One man n'abavuma. opened before leaving and
insulted them properly. busiru buzungire no mu nsi zaffe budde ewaabwe konze kiki natunze emmwanyi I sold my coffee to pay for the visa. Now they have denied it to me. naye ekyammalamu amaanyi But lwe what lunaku lwe discouraged bampa me visa was the day I was given the visa. Finally, okutuuka mu nnyonyi ng'ejjudde I got to the plane and found it full to capacity. ekitegeeza nze ne bano ffe baabipali Meaning the rest of us who had been naye denied. abantu babawa visa naye ono tebamuwa oli tebamuwa olengera okubeera mu ddungu See, living in the desert obwongo bwo bugamba ennyonyi zigenda nkalu would make you to think that those planes fly empty. gambirakwiranye abantu balinnya ennyonyi Tell your neighbor, people are always aboard planes. okumanya traveling. byamutama takyagala nabyogerako naye mukakebukasi mugambe nti abantu balinnya ennyonyi People travel by plane. ngambira neiba mugambe nti abantu basenguka ne bagendako ne mu nsi endala People shift and go to other nations. kale buno obujulizi banzaalira wano nkulidde wano ngenda kufiira wano ne maama yafiira wano tuli bakuno maama obwo obujulizi buswaza toddamu bwogera katonda agenda kukolera bw'ataakolera gwe anaakolera omwana we yimuka ku bigere Do ebyo it for you and your children in Jesus. wanika emikono gamba ayi mukama Lift your hands